basiba abamu wabaali bakunganye zipiki nyingi of era zirina okujja nga muzira bazajja misana saa 12 ne bakungana awo wa meya waffe Moyamu waliwo ne chairman wa UPC Moyamu Honorable Adeya Nelson oyo yali chairman wa district yoyamu nga ali ku UPC ticket naye kalulu akawedde tebyagenda bulungi wa NRM namuwangula ye yali ate yabadde chairman wa campaign ya candidate waffe Dr. Eunice Otuko yabadde chairman. So ne tufuna intelligence president nagamba why yabali alirira nagamba mujje mu nkime bakuta abantu baffe aba agents babakutte bawambye pichi zaffe 30 ate zigenda okulaki okuwerekera akalulu kumacha kuba electoral commission yagamba nina akalulu tukatta amine ebikozi bado bita kusaawa 9 tandika saa 9 ogwekiro ogwokumacha president ne tumukiba ne tugenda ku police tutuka ku police Oyam town council ne tukusinga na DPC era ne bakonfirminga nti pichi bazikutte ne abamu ba candidates baffe amine ba agents baffe babalina njumbuza lwaki kyekikulido zikwa nagamba babadde bakola nagamba babadde suspicion nga bekunze namugamba naye atosubira pichi 50 nendala usubira kubeera era zina kubeera wamu usubira ziparkinga mifu byaki zina kubeera wamu nagamba tuzikunagamba okay president namu olukalala olwepichi yaziwandika olukalala ne bazita number plates namulagazi zino era nga kweziri namugamba kati zite adipisa nakuba masimu sula ne musobera nagamba ate waliwo procedure eyokulirizinga zino peki namugamba naye ogamba procedure ntino ate mulete card meaning kugenda zita kumacha ate tewali purpose ya zino pitchingo zitade kumacha oba eyo issue nze sikyalina budde kange nawe ate nga ne mu Icheme mu areas ndala mu Icheme bali bakutte sub county chairman waffe naye nga bamukutte ne mu Otwalu ne bakwata naye sub county chairman waffe ne bamukuba bamuyita Robert Ogwalu Awere bamukuba so ebyo nabira nkutangakiza kwa background oyogende bakwata bakyabakwata aba police be bakwata so tetumanyi motives naye era twagenda ne bakonfirminga nga bakutte so president namalo kiro kiramba nga atambula ngagezaako okubeera nga atasembera ne mu nyumba awali wakunganide ba campaign agency baffe ne bakuba mutiya gas mu nyumba munda mu kikomera awo Oyam town council togerako DPC yenyini ayagamba nti no tubakuta wali okwegugunga awo etwali wali wa mafuta fuel station wali emotoka ezisuka 20 ne piche ezisuka 50 nga zegunzaawo nenga sizaffe nga za candidate wati wa NRM so ne tubuuza DPC wali azeewa kana tumugamba kati wali wabakutte ogambye no bali suspicious ngamba ate wane no wote wali suspicion yonna nabule ekyokola hero yagendayo baba mugobanga ensola simanyi yabule ekyokola natambula butambuzi n'agenda tebavaawo by the way aho bini bitwamulaga motoka esuka 20 ne pichi isuko oba 50 tebavaawo DPC alinya motoka ye natuyitako n'agenda bugenzi fina tukivaako ne tugenda ku Central Store yaliko ebikozesebwa ebyokulonda ngobude bugenzi lisaa 9 naye kyamukisa mulungi bamala ne bakubira secretary general simu pichi zaffe ne bazita ne zijja ne tukonfirminga akalulu amina ebyo ballot boxes nga bazi parkinga nga zigenda mu polling stations ezinjawulo twaliwo ne president Holgi Makena bazi parkinga ne tandika otambula pichi zaffe ne zitandika okugobererako ezimu motoka ezimu ne zigoberera of course twalina ntono naffe ati muleetera muwa background okutuuka wali wayagadde kuba tutandikira mu maaso abawuliza baffe tebagenda kufunamu ne tugoberera okulonda kwatambula bulungi ku macha by the way katinge short ne kutandika bulungi twakofenga ebintu bitambula bulungi era akakuba katonya mukko then ne tugenda mu maka ga candidate ne tubeera tuli awo then tuba tuteekateeka candidate agenda alonde nga tufuna esimu intelligence nti mu kifo kye bayita Wangolobo waliwo wabaddewo okustaffing obululu era abayimiriza okulonda president agamba mumuli wano muwerekere candidate ne tulinya motoka ne tugendayo tugenda otuuka ne tubuza police constable oyo wa police gwe bateekawo amani ng'okulondaawo ne tubuza ne presiding officer n'agamba mbadde wano nga twakatandika okiriyalinga process bantu 26 bokka be bakalonda motoka nejja eriko namba ya UP ne yajja ya parkinga at a distance abasajja abemundu abasirikali mu uniform z'abasirikale z'aba police ne bavaamu omu najja wano polling station wenyini n'ali presiding officer
n'amugamba nti nze sergeant njagala kulonda presiding officer n'asoberwa oli n'agamba kyengambye ekyo kiwulidde mpa ballot books n'agamba mpa ballot books nkugambye n'ogamba oyagala nkoleko ekisingako wano omusajja bamuteeka ku gun point n'agamba mukama wange ballot books ziizo n'ajjayo ballot books 5 mulimu obululu 55 obululu 225 n'abukwata n'agenda n'akomawo nga maze okubutikinga n'abuteekamu then wabuteekamu n'amuwa zino empty ojjukira babukulamu bwe bate n'awa presiding officer empty n'amugamba make your accountability kati yawo ne balijja ne bagenda era netumubuuza n'agamba kiki n'agamba nze mbadde sina kyakola mbadde ntasa bulamu bwange era n'abalonzi ne bakonfirming ekyo kati abalonzi naye twebaza abalonzi nti no baali peaceful. Akalulu kaali kabbiddwa era kabbibwa era police station ziri sat by the way sali incident yemu esooka ye nkugambye nti no Wangolobo police station netula no Achokara primary school nebera Balomere primary school ebyo bifo ebisatu mu sabu county baddamu okulonda kati ayina kirozo kibatwala mu kooti ndoza afunye watandikira aba NRM bebakola about staffing era ekyo ojja kufuna bukisa ojja kufuna omukisa abe NRM bebakola about staffing era obulu obwatikingo bwali ku tikiti candidate wa NRM wabamanyi nti NRM bwali tikiti kuli kubatikinga gundi candidate wa NRM omuge babusulamu nga buli open nga bulaga ki eri box ebira transparent ya white nga bulaga buli tikiti candidate wachi wa NRM era ne kumacha akulira ebyokulonda electoral commission ya NRM Dr. Tango Doi akonfirmize ku TVM mu ggwanga wano nti ino ekintu ekyakolebwa police stations zisatu nga batikinga candidate waabwe naye agamba tamanyi kyaliko kitya nga campaign zonna zali peaceful ne kumpaka ku macha okokulonda era nagamba agenda kuwandikira secretary general we amubuulire bano abantu abava ku security kuba ko gambye ndi bava ku security ya NRM ababuulire nti mu plans zaabwe zonna kino kiba kifaananyi kiri mu kulonda kutusuubira okujja olunkunyeddemu nti no bajja ne bateeka presiding officer wa police ne bagiyita Wangolobo eri ku nsalosalo ya Omoro ne Oyam district babujja kwakulira okulonda mu police station eyo n'amugamba nze sergeant njagala kulonda sergeant bamukwata tebamukwata balina abakumi wali eri nabo nga bakutte ebyokulwanyisa namugamba towulidde namugamba nkuleka ekisingako wano namugamba babukuleti 5 ati yamusaba 5 naye oli yakwata ko 5 ne bazitwala nakomawo nga azitikinze nazistaffinga muli bano abalonzi ne bagamba teri kulonda naye tubeebaza nti no tebeegugunga era abakulira ebyokulonda ne bajja we bajja ne bawuliriza baali bagambye nti no kati tutandikireko obwo okulonda busigale tulonde era batubala tunabujjamu bona mwadamu ne mulonda twadamu ne tulonda electoral commission agamba kale katubidde kubize ku mabbali tuddemu tulonda fresh mu bifunga bisatu mzee yes district y'Oyam yes eno mbako omukyala yani mbako omukyala bamuyita Honorable Santa Alum Ongomu era nga naye ali ku tekiti ya UPC era kati Oyam eri painted red abaka bonna abaliyo bakyala era nga bonna ba UPC ate beti among ati oyo wa Oyam South naye wa UPC okulonda kwabaddewo okulonda kwabadde ku Oyam North omukyala yabadde waawo beti amongo waawo Oyam South yawagiddaani buli mubaka wa UPC buli member wa UPC twabadde nga force yona tugitesimu samulabe mu campaign UPC eina abakulembeze bangi ne ba members bangi naye bonna sigama ndo babaddeyo aliwa yayambye buli mu ngeri emu oba endala yes bomale sajja kulina yagambye kirina muwoli naye ng'ajja twebaza abalonzi kyabya akalulu ate nekitawangula ng'ajja twebaza abalonzi okubeera nti no nabo bayimiriddewo buli mu mbeera wamu ne candidate okuwa kandidate waffe akalulu era tumuyozaayoza Dr. Eunice Otuko Apio wamu ne president enkolagana n'NRM yalabise bulungi nga bwe nkugambye mu kusooka nti tuba tugenda mu kalulu tugenda nga ekibiina ate ekyenjawulo ekituliko nti akalulu twagala nnyo akali peaceful
era nabo bahidinga that message UPC yagala emirembe UPC yes ate emirembe jawula notantiro nga abadde yesikafo ey'okubba akalulu bomali Nedi okusookera ddala njagala kuyozaayoza ow'ekitiibwa Dr. Apio Eunice olw'okuwangula obubaka bwa paalamenti era tumuyozaayoza katusuubire nti alina kyagenda okugattako ku paalamenti yaffe era tujja kuweereza naye bulungi ng'omubaka wa paalamenti. Ekyokubiri njagala kuvumirira bwekibanga omukulu kyayogedde kituufu teri abasirikale abazze ne bateeka presiding officer ku gun point ne bamuggyako obutabo ne bagenda ne batiikinga ate ne bakomyawo emisana. Ekyo kikyamu bwe kiba kyabaddeyo saabaddeyo nayo navidiyo gyandaze wano ebadde teraga ekyo naye ng'eraga abantu aboogera naye bwe kiba kyabaddeyo kikyamu era nkivumirira era tekyesaagisa era pulezidenti ne mu bbaluwa ye gye yabadde ayogera ng'ayogera ku byebukedeya yavumiridde nnyo ebikolwa ebifaanana bwe bityo so tebiyamba tebitutwala wala. Njagala kugamba nti UPC yawangudde era okusinziira ku muganda wange Faizo agamba nti okulonda kwabadde kwa mirembe ebbanga lyonna okutuusa incident ezo ezabaddewo mu polling centers esatu. Era njagala kwebaza nkolagana Medi gy'abadde ayogerako eya NRM ne UPC. Kati obuno candidate wa UPC oba wa NRM ekyo simanyi naye kisinga obukulu Medi nti enjawulo si nnene mentunudde enjawulo y'obululu ya bululu 542 n'olwekyo UPC ng'eyuzaayoza olw'okuwangula oli yafunye 49.2% onafuna 38 oli yafunye omutwalo gumu n'ekitundu mu 718 onafuna omutwalo gumu n'ekitundu mu 10 enjawulo ya bululu 542. Mbadde ngamba nti weewaawo UPC ejaguza naye yandibadde ekaaba olw'ensonga wotunuulira ebyafaayo bya kolide eyo Rango sub-region area ya UPC era ebbanga lyonna ebadde etambulira mu buufu obwo naye akalulu kano akawedde ate NRM yesinga kumpi amaanyi mu sub-region eyo. N'olwekyo omukulu Faizo ng'ayoza ajaganya empola kubanga oba oli awo singa NRM yatereezezza ekizibu ekisinga okuleetera NRM Medi ebizibu mu bululu obumu bwe buti naddala buno obuliko magini entono mu by-election naddala zino eza magini entono nti babeera omwo ne beerumaaluma ng'obwana bw'enkoko bwenjala omwana bwenjala ono n'ayogera oli n'agira nga sijja kuwa wakiri nja kuwa wano era Faizo wanaaba honest ajja kubuulira wanaaba honest ajja kubuulira nti abantu bangi nnyo ab'NRM abalonze omukyalo ono Eunice olw'enkaayana ze babadde nazo eri kubanga omanyi gundi eyo yagenda n'ereetawo enkola eno abantu baffe ne batandika nti oli waafa ate omwana we n'afubutuka naga nti nze ate nja musikira kati waliwo section y'abantu bangi abanyiiga olw'ekikolwa ekyo nange mwendi ne Imam Kasozi wuyo akugambye mwali kibadde kati kumpi buli omubaka afa kumpi buli mubaka afa ogenda n'olaba nga baleese mwana aba ate kati abamu ne babazibikira kakati eforce eyo ejja Medi n'amaanyi era kyekyawanguza NRM Moyamu unakimanyi akwata takikonyeeko wano kati singa NRM omwana mwennyini teyabaddewo NRM mu kusookera ddala ate gye buyina amaanyi buli omutwe okubayo namuntu ati gundi eno eyajjawo egamba nti ono ajja kusikira taata yakola nnyo kubanga omugenzi oyo Charles
yakumwediramu yazena mutwe gwe wasekira kitaawe mugere mpola omwali oli kumulirano kitaawe sonja ne wanaaba yasikira kitaawe omwana okusikira kitaawe sigaana bw'aba alina valu yasebunya n'okuddira omuntu atalina valu kyebaita paalamenti oleete buleese bye bagenzi batuleetera awo abaleeta ettesolo gwe baleeta yabudira mu mpewo waliwo omuwala bamuleetawo ng'asikira nebanda yabudira mu mpewo agezaagezezaako nasikira muganda ebukimansimbi bwoba otunuulira enkola tetuvumirira Sebunya yasikira kitaawe naye Sebunya kwayitiriza omubaka wa paalamenti yali aziina solage yanyonyi Sebunya yasikira kitaawe naye nga mubaka wa paalamenti asaanidde okuba omubaka wa paalamenti naye Medi waliwo abantu abajja ne basikira kati mbalaba nze nakati okuva twatandika bino obalaba kati luli baleeta eyo seeka gyabadde agamba akaana kali katudde senior 6 tekana ebibuuzo tebinnadda bakonfaminga bukonfaminzi nti ono yatudde era yayise neyesimbawo kati enkola eyo erina section y'abantu beesigala enyiiza era yabadde fakita nnene nnyo mu kalulu k'oyaamu kati obululu buno 542 oba oli awo singa baakya avoiding ekyo NRM osanga yandiwangudde information gyenjagala okuwako nalebo nti mu kalulu ka 22 mugumu yavuganya Dr. Eunice Otukappyo kandidate waffe yetamu akakalulu naye twalina bakandidate ba UPC babiri Honorable Crispus Odong yetaba mu kalulu ka primary n'aloozinga Dr. Eunice Apio kati naye yagaana okusagulira munne naye yetaba muki mu kalulu nga independent kakalulu ebibuuzo byakomawo nga leti omugenzi yafuna emitwalo 2 mu 1200 n'obugwagwako obutonotono kandidate wa UPC n'afuna obululu yali wakuli yafuna obululu mutwalo 1,708 plus kandidate ali wokusatu yali independent wa UPC Crispus Odongo yafuna obululu 8 plus so obululu bwonna obugatta agamba ogamba nti no kyawanguzizza oli omwana lwakuba nti no balese munafu UPC very strong gamba nti no omukyala abadde strong ku ground era bana imagine ya tontegedde sigala nti UPC very strong era ntandise ngamba nti eyo bomali tuwerabira ekibuuzo eyo constitugundia tuwerabira ekibuuzo kye tuli kukinabuuzizza nti kitutwala wa mu kulonda okujja otulaba ebyoya kati ekyo kyengenda okusembyayo mwaka kujja tugenda mu campaign ekyengenda okusembyayo nakyo sigala nti UPC teyina maanyi era natandise ngamba nti eyo gundi Florida yaayo naye difference eno ey'obululu 5 mu 2 bw'obugeraageranya ku mivuyo egyabaddewo mu kuleeta kandidate omwana oyo okimanyi bulungi ti abadde kansala wammwe mu UPC kakati eddakiika emu olw'okuba yasikira eri ne bamugjayo nga tannabeera namwe NRM ate n'afuuka fulaga beara kati abe NRM bakakongoliro nga Sebunya tosobola kulonda muntu afaanana bw'atyo weesanga alonzo oli kati ebyo byonna w'obigatta anyiiga anyiigira bombi pate n'onajja kubanga omuntu afubutuse mu UPC nga tabadde kansala ate n'ojja gwe n'omuwa fulaga ate n'oyagala yaba akugira kiba kikosa kati nga nsembyayo ekibuuzo Medi ky'obuuza kitutwalawa ntenina essanyu bwe kibanga kyekituufu ekiri ku ntobo ya President Museveni wetunuulira ebbaluwa eyo gye yawandiise mu kalulu ke Bukedea bwe muba temulimu birala omanyi olujjava kuwandika kati naye ngenda gituukako wetunuulira eri mu kalulu ke Bukedea gambye mbadde mu kisozi wange muteeze nga nziwe eddagala nzitte biki bino imankosozi biki birumente President agambye mu bbaluwa I am here in Kisozi deworming yabadde aziwa eddagala kutebuuka ebiri mu nti enjoka ekyo yabadde akola ewe yawandiikidde ebbaluwa so Medi wotunulira ebbaluwa ekiraga nti mukoowu wotunulira ebbaluwa y'e Bukedea
notunulira ne tweet ya president yakoze okuyozayoza mwanyinaze Eunice olabira ddala nti waliwo okulungamya eggwanga mu byokulonda era bano abawujji b'obunyama kubanga media ebyo ebintu byolaba ebibeerawo tibiba ku Museveni tibiba ku ani ebiseera ebimu biba ku bakandidate anti ye ekye akimala yabakwata sleeping ye flag bearer ye chairman yalonda abaami abalala bonna inole kiki akimala biti bimukwatira ko ddala ero mutuufu kakati bw'otunuulira medi ebbaluwa ezo zombi tweet ne baluwa eri olaba ng'awa guidance eggwanga gye lirina okugenda mu nsonga z'okulonda ekireeta obuzibu kyembadde nkugamba nti ebintu ebyo olumu tebiba bya pulezidenti eriyo abantu ababeera awo okusookera ddala kitandikira kuffe bakandidate medi tebakulimba nti eriyo kandidate avuganya sokunya wanaaba mwesimba ajja kugamba ne bamugamba nti waliwo okola bwotyo osobola okuyitawo guleete miliyoni ze nkuyire obululu bwe buti asobola okigaana abantu bwe babeera mu bululu babanga ababatabuse kabeera Unisono oyawangudde bamuga ti oleetayo emiliyoni nze nina engeri nja kukukolamu tubba ebibuuzo nkola y'abannayuganda kakati abaganda bagamba nti bwaddene ligambwako nnyini lyo kakati nnyini lyo bwaddene we liba ligambwako nnyini lyo pulezidenti n'avaayo n'ebbaluwa ezenkambwe ndabye wano nti abagundi abasirikale 5 abakola effujjo mu kalulu k'Ebukedea babajjeko statement batandise gamba nti abasirikale 5 ababbe ssente z'omusajja babba ssente z'omusajja mulimu n'ebizibu by'obululu medi wona obigoberera ebyo mulimu n'ebyobululu kati bano abasirikale ng'ono yazze Uganda point omukulu gwagamba tocha nti mu kalulu temuli mu kyabululu kyonna kati ngono Uganda point yagenze oyamu najjawo ballot paper bwe bamukwata ne bamusiba ne bana abalala be bakozesa ne baba baagala obusente tebajja kuddamu kukikola kati ekijja kuyamba okutereeza obululu bwaffe wano abantu bamali mu ndaba y'ebintu alaba tukuwanikwa president kujja kulungamya eggwanga mu kulonda okuddako kunaabanga kyategeeza kubanga nataddeko disclaimer omubuusabuusa sijaga nti mubuusabuusa naye ebbaluwa eyo webanga nga evuddeyo kubanga tuba n'ebyobufuzi bingi mu buli kimu ekikolwa naye weba evuddeyo mu mbeera eyo neno tweeting evuddeyo mu mbeera bakoze oyamu babadde bamaze okusaba Ebukedea ekiddemu enkeera anti medi nkugambye ebintu bino ebikolwa bino ebikolwa bantu kyebakoze oyamu bali bamaze okusaba Ebukedea omusango gwe gumu ate bwongambye kyogwa Ebukedea gwabadde gwa ssente nze mbadde nkugamba gwabadde gwa bululu gwe nonga nti gwabadde gwa ssente katuleme bigatta kiri tusigale ku ky'essente naye kyengezaako kugamba bwe banaakwatanga abantu abo abakola ebintu abakola omuvuyo mu bululu amateeka ne gabavunaananga abantu ojja kulaba ng'obululu bwaffe butereera omuntu bamuwangule nga bamuwangudde awangule ng'awangudde ekyo kijja kutereeza obululu bwaffe era ndaba gye tulaga okusinziira ku tweet ya pulezidenti n'ebbaluwa gye yawandiise njagala kujozaayoza muganda wange pulezidenti wa UPC Makena ne honorable Dr. Eunice olw'okutuuka ku buwanguzi obwo ate njozeeyoze ne kandidate w'NRM kubanga olutalo lwe yalwanye lwabadde lunene nnyo okubagana ne wa UPC munne mu kaseera katini n'awangulwa n'obululu 5 mu 2 NRM yayingidde mu NRM mu wiki emu osale eddiro nga wajja independent waliwo NRM n'ofuka independent ate bwadda mu parliament ene bali nti ndi NRM obukuusa bwebikolera omaali wana Uganda yensi getubba ebibuuzo netubba obululu netubba golo mu mupiira netubba golo mupiira penalty netuziteeka mupiira ensi gitulaga nze njagala kugamba kituufu NRM yataddewo candidate bali mukubba baana b'abantu nga bekwese mu DNA kituufu NRM yataddewo candidate
ne candidate tukiriziganyiza ati yamujje mu UPC nga kansala wa UPC kankome omumali Uganda jibaba n'abantu bajja mu DNA kikaze kuna musabiza kweta kusawa imam kasozi iri mu anti munange ebintu namwe mubirabye Faizo agambye ba mukago Museveni agambye ba mukago era omukago gwawe gulabikira mu kuba nti omubaka wa Oyam South mu bubaka wa UPC mu gavumenti akwere NRM otegedde kakati ya alliance Museveni jabadde akola ki era bw'olaba ebbaluwa eno empya Museveni gye yawandise kwako akalulu essesa n'okusesa yawesewesa amakoona n'alaga DP nga DP bwe yanyigiriza Uganda National Congress mu 54 era n'agamba mu UNLF mu 8 UPC ne DP ne banyigiriza ndoza uye bayi yali wa UPM wa UPM anagisirikidde mayo yagitta embera bwe etabuka afuuka wa Frunasa buli etabuka nga afuuka wa Frunasa oba afuuka wa NRA y'omunsiko NRM eri mu gavumenti era naga nti tunoonye n'empisa zaffe ziri oba amateeka gaffe gali ge tubatukozesa ebyo byonna babyekwekamu bwekwesi eggwanga kwegamba sini zetwalabyeko nga ziri live kuba ekirungi abannamawulire amawulire gafuuka mangi Uganda nga ziri live waliwo okugamba nti byabadde bya social media naye nedda bino byabadde bya NBS n'abalala ng'olabira ddala abantu babiri bonna omu chairman wa party omulala chairman w'okulondesa kwaki kwa party era wennyini wennoonyiza n'omulimu gwe wa chairman bw'oba gwe chairman electoral commission wa party mu bululu bulinga mutuusa kufaana oba oyinayo omulimu ki Dr. Tango Odoyi watuswaziza omuntu ali ku level y'obwa professor okubehavinga nga omulimi w'amayuuni mutukola bubi ne mutuswaza abantu obolaba abasomi tebaba kitiibwa n'abantu abaali badwa influencinga opinions universities n'endala baafa buli omu asirika busirisi ne bwalaba ensonga nga nkyamu atya kubanga tuli ku mmere ya leero n'obulamu bwange tebanzita eggwanga ne lifiira mu bintu ebifaana bibiri kyova olaba bagamba nti kansala omuntu abadde kansala wa pate endala nga tannava ku bwa kansala amangu ago neyekyusa mu kitinga embazi then nemuvaayo ne president naawe n'osituka ng'ogenda okampeiningira oyo ate n'owandiika ebbaluwa nti omanyi bwe nabadde entambula nabuuzizza oba parisimentimemergo ekolayo ki nti yanoonyeza ennimiro nga talaba okujja bwe yalabyeyo mbu muwogowogo bwati bwawandiise president mu bbaluwa ye nti nendaba obusiri bwa muwogowogo okiwulidde naga nti ekirungi abeeyo bo obutonde bw'ensi tebannabwonoona ebitoogo n'ebikyalimu ki alaze nti baddewo tebannabyonoona ndoza n'omuwandiisi we ne musajja we ofuna opondo we yatambudde yagaye kyeyasiimye kwega bwe yavudde ne wakiso n'atandika wali katonga ani ng'alaba ebitoogo bikyali ki naye yeebaziza amawulire ge gamwagalwalewo naye naga nti bakyatuma obutonde bwaki neyerabira okumanya nti abantu bonna abali mu bitoogo wano byonna tuyita bitoogo mu ntobazi bonna babe bakyayina n'ebifactory byetamanyi kyebikola okiwulidde bwe twogera biro abantu balabanga abatayagala ggwanga lyaffe luli nalaba chairman wa Wakiso ng'alwanagana nabo bikonde ku bikonde okiwulidde n'otunuulira gwe wammwe gwe oli w'amasuulire naye ku luguudo lwammwe okuva wano obaawo ogobero oba okyamidde wano kati ne buyite Matugga we mugattira eri awo wonna buli woolaba olabamu ki emyaka ebiri emabega pulezidenti yennyini yagamba nti abali mu ntobazi kati bo ababaddemu tetukyabagambako abo mubaleke ebyo bigambo bye kati bino
bojja n'obyogerera ku bantu abalumira eggwanga lyabwe enganze nakuwala nnyo nenga nti ono pulezidenti abadde siriyasi oba tali agezaako yeegula pulezidenti teteekwa kwegula obadde pulezidenti myaka 36 kikumalira waali badde nga bwojja bwoti era kyobola bwatuuse ku luguudo naga akatonga bwe yagira bweti abantu bayiseeni waffewa naga nti bo abantu bawa ebeggomba ng'ogasseeko ne balayizi baabwe ab'essembabule ne nani n'ab'ebutambala abo bonna ng'obagasse ssente ezaakola oluguudo olwo bayinza oba tebalinaako na 10%. Ffe bannayuganda abawalala abaluyitamu ffe twawa omusolo ogwakola oluguudo olwo kati bwadda mu bino Imam bangi Oyam ati nzija Oyam sirina nnyo kye mwagalako obutabanguko obuliko bw'oŋŋamba ebbanga lyonna Pulezidenti Museveni lyanaamala ng'agamba nti ayagala okufuga Uganda owulidde nemu byatadde muno yogedde ku East African Community mu formation yaayo naye agiwandiise mu bbaluwa yeeyo okiwulidde kati ebyo byonna bitumenyera bwereere njagala Pulezidenti Museveni akeere bukeezi ku makya agambe nti bannange byonna mbirabye nekyampandiisiza ennaku ebbaluwa yene Kacumbaala bayita batya district Bukedeya ekyampandiisiza eyo bunaku kunakuwala n'ennumwa nze nakwata abantu neŋŋenda mu nsiko nwanirira okulonda okutaliimu bizibu naye kwonna okulonda kwembaddemu kulimu ebizibu ng'abantu baafa n'obuwanga obumu abantu bakyakaaba ekyo kyotadde ku ggwanga n'olwekyo owekitiibwa pulezidenti nze nkusaba mu 2026 kuba obubonero bwonna bulaga ekyobula wayiiyaayo abakuyita meyini abali ku meyini ebimanya tebava ku meyini newabawo ne stand by ki stand generator owulidde kati ebyo byonna kuguumaaza bantu nga balowooza twebase tetwebase ate amaanyi gayinza ogezaako nga bwe balabye badde bagezaako okukozesa amaanyi bawangule ki Oyam n'abantu b'Oyam ne basigala nga bakyali ki nga bakyalimu banywevunywevu ne basigala bagamba nti katukole ekyo bulijjo kye mbagamba nti bwe munaakeera ku makya okutya kuliyo ne kwavaamu Pulezidenti Museveni ne mutamuwa bululu nga tabufunye tasobola kujja kubulwanira yalwana luli nga tabufunye mu 8 n'olwaleero tasobola kulwanira bululu anti kugambye tasobola kulwanira bululu nga tebabumuwadde tumume mulabe ajja kujja asalame bulungi agende bannange mumpangudde bano bonna bemulaba abamwetololerako badeal masters nga nabo tokyabalaba kuba bajja kumanya nti abantu baganye kino kyetwagala so ndowooza nze kyenzijja mu Oyam kiri kimu kyokka ne bwaba bataddewo amaanyi agafaanana gatya n'okunyigiriza n'okuyomba kwe mwalabye bawodooyi nga bakola okiwulidde nga balowooza nti bajja kuyisaawo ensonga yaabwe kisobola okugaana kyekyokka era ensonga gye mba mujjayo tubayigire ku ekyo then tukole commitment egamba nti Uganda enunulwe nga tuyita mu kalulu tulekerawo ga nti Uganda tujja ginunula nga tuyita mu musaayi bino byonna bye babalowooleza lwe bigenda okukola okubagamba nti parish development model yagambye ayizayiza DP ne APC bo bali positive muki okolaganika nabo muki anti muki mu byobufuzi olwa possibilities abawadde mu byobufuzi okuba nti balina minisita yagundi yaki jema teriimu agenda ne good setaaga kubaamu jema teyetaaga kwekwakuliza ku muntu jema jangu nedda tetwagala kuweebwa ffe tetulimu baweebwa twagala kwekolera abantu ebbanga lyemunaamalanga mwagala okuweebwa Nabbi Salama yagamba nti omukono ogw'owaggulu gwe gw'amaanyi okukola ki okusinga oguli wansi era oguli wansi kyebaga kyovadde obawuza nti naye minisita wa jenda nga saamulabyeko naye nga babadde waabwe ekyamuganya okujja nga ati okumubuuza ebibuuzo kati ogwawa banampa weegwa mu sirimu zino zetambuliramu tubiveeko n'olwekyo kyenjagala
ebibuuzo byonna bino byemubuuzizza bino nti did NRM cede to UPC to avoid break up kiri possible kubanga ne break up eyo not necessary terina na kinene ekyegikosa ate UPC naye eri mu sub-region mbwirirayo wa UPC omulala atali Mulango sub-region bani ani like munamutu matundamu councillors asagala ya councillor councillor nejema ba councillor ina nejema jora ba councillor ina aba implementing projects n'emirimu ba local government nejema abayina nolwekyo kyenjagala tumanye kyenjagala omanye agambe UPC has been in recent years positive. Muchi. Not this. Positive muchi. Agambe. So has been agambe tunajiuzamu. Ade UPC ya loyo ono North Quarter ye tuyite tutya. Ono we iganga. Teri UPC ya. Jeri. Tokayana nawe. Omayibwe mwono ne gwanga olwokugana nti omusajja yeyambudde empale yali tumulaba nti yeyambudde mpale kasekendi omuntu wabeerawo nti ino takanyiza naawe inalagaza kukola parallel structure togamba nno ekibiina faizo tonziza mwebyo temulondangako ebiri byonna mwabitabula muli era kwekuutirize no 17 abawe support mubeewo imamu nedda ekyo nkumulidde tebalonda bano ne DP kyekimu mawu bonna okulaba okugenda eyo baagala just protection kubanga abantu baabwe mu party balaba birala ebulwadde oli wano balonda siba kulembeza balonda ba members onabusebunya ku lw'ekibiina kiri mu buyinza ku lw'ekibiina kikyeenayo Imam Kasazo mulidde byayogedde byonna ku lw'ekibiina kikyogamba ne kyamani wo bw'otunuuliza oyamba ekifaananyi ekigenere oba tojja kiraba ne bw'otunuulira obutunuulizi bukedeya ekifaananyi kino tojja kiraba ekifaananyi kigazi twasoma sample twasoma research twayitayo eyo anti ze nkubuulidde kakati ag'amazina gayitamu oba ennyanja nagiyitamu eyo kyeyina okusooka obabuulira nti buli constituency erina conscience yaayo erina engeri bwefuna ebizibu bwe yeeyisa bwefuna essanyu mu generation erina bwe yeeyisa so si kyangu kugamba nti kino kyekigenda maaso mu Uganda. Ebbaluwa za President Museveni ziri very serious era bw'oziandamayininga n'ogamba nti awandiise biki kirabika yabadde akooye yabadde munteeze bw'obitwalira awo yabadde munteeze kati omuntu alimuekyotoka mugambe abawandiisi ffenna muwandiikire konkuluuzoni kyosembezaayo ngo ofundikira kyoba otegeezera Museveni kyabaddeko yadde njeno mu nte zange ziwaddagala yawandikanga mwe baprofesa yawandika ng'omuyekera bw'awandika mwana wa mulwanyi kati okuwandiika okwo awandikanga muyekera kati omuntu kati bano mu Kampala senga muwandiisi abakuba goofu abo senga bawandiika balala nnyo kugamba omuntu alina time n'alowooza think through n'alita mu bintu obwongo ne bweta ebintu bingi nnyo ku lw'ekibiina kyo ne president. Yes, so ebbaluwa zino ziri very serious era going forward bwe tutazigoberere tubeera gwa mu buzibu ye kyatugamba wano mu Buganda mumanyi bwe twalonda mumanyi obululu obwabbibwa wano mu Buganda wano n'abanuupu tebasobola kwogera ku kubba bululu leikati tebasobola kwogera ku kubba bululu ku kye baakola wano nabo bakimanyi. So going forward zino ebbaluwa muzeegendereza. Nze wange teriyo bantu mitwalo 3 ziyinza kuba kalulu noyinza okusanga baga nti nansana balonda mitwalo 3 gavaawo ne kalondera essaawa 8 gonna nga gayingidde ne gayingira mu bokisi twandisimberaini nga zikomawo mama naye obululu era nzo olagamba bumeka nengate ngenze balira bankoona kakati ebbaluwa zino ziri very serious tuzigenderere. Lwaki President Museveni
nga bwe tulaba ffenna emyaka gye tesobamu wabbanga ddene kutukuuma ffe nyini ffe tulina okuyinga kati twekuumye tutya nga tetwetemyetemye tugenda kwetema veresu kyavuda tuwe ebbaluwa zino zino ebbaluwa mujja kuzisoma muziteeke ne mu madiiro ng'ate mmwe mwekukumye naye nga ebbaluwa kyagambye oyo mankyayogedde yasomye aya Qur'an lwakuba sijasomye kanji musomere jaa alhaq wa dhahara albatil inna albata kana dhahuka amazima gatandise okulabikwa obulimba bukusaanawo ebbaluwa zoono tebannange mbadde ekimala tutereze obaolyawo yekanze imaamu obwongo bwo bukuli ku Museveni obwongo bwo bukubere yawandiise obwongo bwo bukuli ku Museveni obwongo bwo bukubere ku baana bo n'abazzukulu ejulaga muzzukulu bwoli kati muzzukulu wo imaamu muzzukulu gwoba obuulira nti ensobi zetukoze ne zetukyakola kati nga tulinawo akalembereza bwe tunaabulawo atutabaganya ng'ani azikulira bazzukulu bo ebyo byozimba ennaanansi zijja kusigala matongo nga gwe abadde azirima no nga waliwo n'akalembereza kano kaweddewo waayi abantu bano abeetuminkiriza ne babba obululu ne bakola biki teryabalagira ne boba mulonzi gwe wennyini nga gwe balonda tobalagira kiri kye mwasookeddeko lwaki tembakwata imaamu sokole bali kye mwasookeddeko wano tusamba busambi mupiira abantu ne bawakalirira ekika 10 penalty si penalty naye nga amazima bagamanyi ne bamane beetakako n'engumi nga amazima bagamanyi kuba baagala kuwangula bazadde baffe wano boolaba wano mu Kampala ageberegana amasomero ag'amaanyi muga nti gasomesa nnyo mukubba obululu mweyanga ebigezo tosobola kugamba nti essomero lyayisiza abaana 9 ku 10 abasinze okugwa second grade era amawulire ne gakuba ensiro tutambulira mu nkola y'abana Uganda so okuba omukulembeze mu bantu be batyo kakati onagamba President Museveni takyaganako byene APM tasobola kubyogerako kubanga bwe yeegatta mu ffe fe abavanduzi abali transaction omanyi abantu bana Uganda kye beeyigiriza mu mulembe guno we are all transaction genda okole kino batuwaaki genda kino basasula mmeka genda okole kino nfunamu ki eyo enkola tugitwala mu buli kintu kye tukola mu bululu ne mu mirimu eyo enkola tugikola buli wantu wonna ffe nyini ffe tulina okwekaabirako si President Museveni asitudde n'awa n'amaanyi twagala ggwanga lino libeere litya mu maaso gye tugenda kubanga amateeka g'ebyokulonda tugakyusizza emirundi n'emirundi si mateeka si mateeka ne bannayuganda naffe engeri gye tweyisamu bululu si tteeka teri tteeka lijja kusobola engeri gye tweyisamu bululu abantu bagwa eddalu oluusi n'obuuza n'okubuuza nti oba ebifo bino mu paalamenti abantu tubawe 6,000,000 onule tulaba abantu banaabaana okutukirawo oba tusale ebisale oba tujjeko obwebintu bwe tuwaba wonalebo kugamba ebitiibwa bino abantu oba ebitiibwa bino nabyo byonoona abantu nti omuntu wamuganda wonalebo asalawo nti ne bwe natta omuntu naye nga nfuuse so tulina okwetunulamu twekuwe mu tooki ebula bairewo akalulu katandise okanoonya twava mu kalulu twavamu n'ebiwundu neera tebinnawona ng'ate tukatandika mu Desemba by Desemba ojja kulaba abakulembeze amakanisa ojja kulaba abakulembeze baaba enkiiko zituula emyaka 2 omwaka gujja gwa campaign anti emyaka 2 ng'obala kisanja bwe kiggwerako naye tulonda mu January akali dene mabega eriyo zi primaries eriyo biki kakati ebyo bwe tutegendereze era tujja kifuuwa nga tuddamu ki kugamba akabiga ke twayitamu eggwanga liwa essuubi etubawa kuba tukyusa okulembeze mu mateeka nga tuyita mu kalulu bwe tulaba bino gwenda webintu essuubi liwa liwa bannayuganda ekisooka mu byonna Katonda abadde atubedde tuyise mu covid tuyise mu muyaga gwa Ebola n'ebirala byonna economy ebadde tenanyinjebuka nnyo akati kyetulina okukola ffe ng'abantu omuggundu gwe tukola ogw'ebyobufuzi ogw'amaanyi
okutekesamu ssente zonna kumpi ne mu gavumenti zonna ne zifulumamu nga buli muntu constituency efulumya. Tulina okwekubiriza abantu ba bulijjo, ffe tulina okwekubiriza. Nabagamba wano nti abantu bagenda ne balowooza nti abakulembeze bali batulowooleza. Very few mu bakulembeze abalowooleza abantu batono nnyo. Abasinga beerowoozaako bwerowooza nzijeewo omusimbi ogunaatwala mu kalulu akaddako. Akati bwaba tuli mu pulogulaamu eyo tasobola kulowooza. Akati tubakubiriza bano abeddisa obululu, nze saagenti, ebyo mubite. N'abasirikale bakimanyi oba abapoliisi nti ensi bwe yonooneka nammwe temulina bwe mukeepinga order. There will not be order. There is no policeman in Somalia who is keeping order. Akati bw'obitabulira wano mu kalulu n'ojja nze n'obba emisana broad daylighting ne kuzina essimu buli woli nkulaba n'ogamba nti leeta akagundi nkola ekisingawo amaanyi. Kale ebyo nabyokola ne bakwata n'amaloboozi n'olinaayina n'ogenda naye baba tebakutte. Gwe wennyini okoze ekibi kibandiise saakiririgo Katoliki okoze ekibi. Abantu b'eyisaayisi tobamanyi bannayuganda obubibbi obwo mwebuli tebubalemera. Pulezidenti bwandika ebbaluwa abakitegeeza eno ebbaluwa eno kankubuulire bajja ginoonya mu myaka 20 agajja bagisome ng'ate abagisoma bebazzukulu baffe babuuze ffe abaliwo mu kiseera ekyo twakola ki okuyamba ensi okugitebenkeza. Kuba bino ebintu bibodalingaku. There is a thin line akakoloboze katono nnyo wakati w'emirembe n'enkutabanguko. So twegayiridde bannayuganda na bino byetwakola mu Buganda. Abantu bagenda okulonda omanyi nti abantu ba bulijjo batiisatiisa bannaabwe bino omusirikale taliiwo. In fact nze nasaba Katonda nti abasirikale bajje mu konstituensi yange kubanga ng'abaana abatiisatiisa bannaabwe tujja kubassala, tujja kubagoba kuno, ennyumba tujja kuzookya. Ne tubuuza ani musirikale? Abantu bonna basirikale. So tubegayiridde ebintu bye tweteekamu tubikendeeze. N'ababbi b'obululu ababbi b'obululu ensi ebalaba kukume nga bukyali kuba esi tejja kubikkiriza. Tweyanze omugenyi waffe nja kwongera eddakiika mukulu Muzeeyi Faizo owa UPC. Bulijjo nonye gwe nabuze ekibuuzo naye bwenfuna gwa media ne communication kinyanguyira kuba biwasoma bye nasoma. UPC naye ndayuzayuza era kujja okujja ekibuuzo ekyo n'olwa muzzukulu wange akena. Mwagala kuvuganya gavumenti oba muwagira gavumenti? Ekyo ekibuuzo obuweredde bulungi mu ntandika yange nga yakizeemu. Kino tugenda mu campaign oba mu kalulu konna akabeerawo. UPC evuganya gavumenti ya UPC evuganya gavumenti ya NRM oba ekolagana ne NRM? Muzeeyi Faizo. Ffe tugenda mu kalulu ne tukumpi buli gali kandidate nga amine buli gali okulonda nga ekibiina kisazeewo nti tugenda mu mwaka akalulu. Muzeeyi. Yes. UPC evuganya gavumenti oba ekolagana ne gavumenti? Tuli ku ludda olwabula gavumenti nga tukolagana naye okulonda yekuba kuwedde tuweereza ggwanga. Era twali atamanyi kugenda ku wingi ya leader of opposition y'Oweekitiibwa Retro Mathias Mpuuga. Tulinayo office erimu ya whip wa UPC ku ludda olwabula gavumenti era ye Honorable Santa Alum. So ekyo ekibuuzo nkizeemu. Yes, naye mukolomedi mpaya akadakiika kamu nkulona nyamba. Muzeeyi mpaya akadakiika. Ebya Uganda bituliko ennaku zino. Bwe tuba twagala kulomera democracy nga gyava. Juzi wano bajjo gavumenti ya Netherlands yakoze yayiise. Naye awangudde nga tawangudde majority y'amaanyi. Akolagana n'opposition ekyo kirina okuyiga. Akolagana n'opposition kali yayiise egenda kufuna ate opposition abalala bagyegatteko ate ekole gavumenti. So si kive NRM mukolagana ne UPC naye ng'ate eri ku ludda oluvuganya. Awo entandikira nti ogoberedde linda ko Faizo ekyo ekiri byofuzi je kiri obogoberedde UPC okuva eri emabega ne bana abali wano mukitamu kyekyo bana abali wano bakadde bange bansinga wala batata bange bajja ku backing up information eno nti UPC ebadde nnyo n'omutima okubeera nti tuba tuvudde mu kalulu oyita munno ne muweereza ki government ne mubi serving abantu so ngako nale bwagambye
si kibi naye mugenda mukalo ne mukompitinga ng'owa NRM na UPC no FDC no ne mukompitinga mwenna naye akaluwe kaggwa oba waliwo okuweereza gavumenti muweereza era yabeeraga ensonga NRM kyekoze kirungi UPC tuli ku likodi lugamba wano mukoze ki bulungi naye yabeeraga ekikoze ekibi tuli ku likodi ne tubagamba nti waneeno mugenze bubi muterezeemu era tu issues statements nyingi Faizo yes sir ebine byo mukono kuwedde byasimbawo anavuga kwa president yes sir UPC yaleta kituufu we tugenda mu bina byaki leka nzemu ekibuuzo ekyo ekitiibwa leka nzemu ekibuuzo ekyo bibiina naye era si bibiina semero buzindalo yogera bulungi obiyita bibiina naye era si bibiina kyovudde nkubuuzizza bibiina ki ogenda mu East Records tulina ebiina ebiregistre ebisuuka mu 2 gyebiri naye okuddamu ekibuuzo kyongambye lwaki UPC yasimbawo kakiddemu bwenti webazaawo multi-party politics mu ggwanga mu 2015 UPC yasimbawo candidate mu 2006 26 era yakwatira ekibiina bendera yali ow'ekitiibwa Mama Miria Kalule Obote ng'amaze okuwangula obwa party president bafu mu kibiina kyaffe awangudde obwa party president yabeera Flaga Beyala w'ekibiina mu kalulu k'omukulembeze w'eggwanga era ne tumusimbawo naye era ebyavaamu twafuna buwanguzi mwaka kalulu tugenda mu primary tugenda mu kulonda president w'ekibiina omupya mu 2010 ow'ekitiibwa Mamiri atiyadda mu kalulu ako ow'ekitiibwa ambassador Lutunu n'awangula obwa president era yesimbawo mwaka kalulu ku bwa president w'eggwanga weyesimbawo tebyatambula bulungi obulwe twafuna tebwawera bali butono nnyo so fe yabeerawo okulonda okw'ekibiina ku bwa party president mu 2015 party president Harold Kasaazi n'awangula obukulembeze obwo era nga wegambye nno awangudde obukulembeze bw'ekibiina bwa president yabeera automatically Flaga Beyala w'ekibiina naye yetuyita National Council ku Jokers wano eweyogerere ne tukola analysis okuva 2016 2011 ne tukola analysis ku bwa president kituze tukola tutya ne tulaba nti no ne tukkiriza nti emirandira gyaffe ki minafu ne tukkiriza nno ne resources tulina wetuzisiga mu bubaka bwa parliament ne ku government uli alinza okufunako amaanyi ne tunyeze emirandira then ne tustrikinga bupya ne tugenda ku bwaki bwa president National Council ne kula resolution tubolaba biri kamirimulanga okay sakwa kyali mu UPC kaliyo owejinja sakwa kasadi na RDC yali wajinja mu UPC mu UPC sakwa ilani government okondo okuwese wakulaba otya era mazima musajja wa President Museveni wekitiibwa okuyakawangula mazima kubanga bina bitwogera njamuzeetule bantu bakulu boda kwirinoga ati noli opposition ate nga owagira President Museveni ate nga akola alayi ate nga wasiibyewo omuntu owa UPC naye n'asimbawo eŋŋumi neevuga wakati wa Akena n'otanga odoyi tujja kuziba muri babbi lwaki mwagenda mu kintu ky'omuntu gumanyi ate mubbi nga maliriza the Democratic Party era etali ya mawu ebyo bemulimu mwabaga simanyi mu UPC sigala mu DPA eri entuufu president yagambye nti akolagana bulungi nnyo ne DP mwoli President Museveni yes na muntu era tukibulafe tugamba nti oba agenda mu NRM genda okay tuyanze hello ali ku simu hello President wa Media Scholars Association. Neta ulikika mwana yogera ku dosta ulikika. Ndozo ulide mwana. Hello. Yese kamwandi gomba. Mugamba kyesebo. Yesu ndito tuli bubi naye mwami kibirike kyabunyamba tenjaga mutegeeza. Yakaloba abakabba era abemundu be babeera ne fote kitaga nti n'abantu ba bulijjo batikatisa omuntu owokutikatisa nga talina mundu era aba talina kyagenda ko nawe mundu ate abawanja wulu
Hello. Wanji. Kale sebo. Amanya nze Haji Makolo Kapuma. Kibuga omuludi kyakulembera nsiriko yankikirira. Musiramu nakutumide Faizo mzee wa IPC. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musiramu munange Faizo njagala okubuulira obusiramu buziyiza obunanfuusi era Imam Kasozi ajja kikubuulira awo. UPC enkola gye mukolamu ebintu ya bunnanfuusi lwaki ngamba bwentyo Mwami Museveni yavuddeyo n'abayozaayoza siwulirangayo wavaayo kuyozaayoza wa FDC oba wanno ekyokubiri muli mu bufumbo n'abali kati mwe tetubamali era nkaluubirizibwa okubayozaayoza nti mwebale opposition yawangudde mbadde mwe tugenda muyozaayoza ko opposition munno abo bali mu bufumbo b'ebiffe bali eri balinga eri guddu DP ya mukwano gwaffe Mao nanzize ku nsonga endala Mwami Museveni ebbaluwa z'awandiika njagamba talina moral authority lwaki olw'ensonga President Museveni akimanyi bulungi akalulu okajjukira aka 2016 lwe baali battira Besigye ekireka ne Road Mayor Lukwago nga ab'amagye bali mu kustaffing obululu kana akawedde Mwami byabakama yakalandirira ng'akalandirira ku digital Kyagulanyi ababuuza bye mulandirira biri waffe bakandidate nga tetubiraba nti totubuuza nze mbadde nsuubira ekintu kimu mukulu Ssebunya mugambe President Museveni awandiike ebbaluwa ng'agambe Bukedde yabaakabbye Oyamu baakabbye nze teyamaani w'NRM akalulu kaddemu bakandidate bange baffemu naye zino laavuleeta ezi Hello. Webale kuweereza mukulu Medi. Hello. Hello. webale kuweereza munna webale kuwuliza kwebaza sikuzaayoza saba sebo tusoboka wa IPC obusembayo. Okay. Neranza tukabadde budde okuddamu ebibuuzo bye batubuuziza naye izo kujja mu kimu kyokka. Okanzijemu ku kigambo kimu nti njagala abawuliriza baffe bawule ekigambo kye bayita cooperation aba DP ye basenga eri official ne constructive engagements era nga zino constructive engagements zisinga zibale mu kiwayi kya iPod aba FDC aba Jema aba UPC NRM fena tubaddemu nga tubitinga ne president w'eggwanga n'abakabona constructive engagements nga tukulembeza ggwanga nga tukulembeza ggwanga sife nga abantu so ye constructive engagement yagala bajawule ne ku alliance bajja official bajawule ne cooperation yaffe constructive engagements and dialogue ku nsonga ezitwala eggwanga mu maaso emu njagala okwebaza abantu bonna abadde nga bawuliriza n'okwebaza electoral commission bambi yamaze ne ku mulimu gwayo yabadde nga buli tukuba essimu ejja nebeera nga eri active netwebaza police no munkomero yabasobodde okuteeka embeera mu nteeko naye kana akalulu kalaga nti ebyokulonda by'eggwanga nti eddoboozi ly'omuntu eriba nga lisaliddwawo tewali kisobola kubeera nga kikola ki likisazaamu ffe nga UPC tugamba n'engeri yokka yetusobola okukyusamu obuyinza eryemu kuyita mu kalulu kokka ate akali democratic so kyetusaba nti no tutulevelinge ground eno tuba tugenze mu kalulu twogera kati nti ekintu kyonna twogera nti procedure eryemu. Yes. UPC yes gyoyogerera gyovaamu yatwala Museveni mwakola alliance cooperation coalition mwakola ki zino constructive engagements ku nsonga ezitwala eggwanga mu maaso tewali cooperation tewali bufumbe mwogerako tewali certificate tewali ki ate DP yakola kigwingo yakola cooperation era omukulu president wa DP yakyogera lwatu ndi balina cooperation mu buwandiike era ne president w'ekibiina president w'eggwanga era nga chairman w'ekibiina kya NRM naye n'akikkiriza naye ebyaffe ne tugamba nno ise constructive engagement era tusangibwa mu iPod tusangibwa mu iPod yetuteekeza muwuliziganya era gabeera ensonga etwale eggwanga mu maaso ne tuyingirawo ne twogerezaganya eggwanga litambula eritya tambuze ekyangu. Yes. UPC ekyali mu opposition UPC opposition era ne juzi ekolagana n'NRM ewuliziganya n'NRM Gondi Medi owekitiibwa njagala okuwulira abantu bulungi obategeeze obabulire ebigambo bino mu Luganda biyitere mu Luganda kambikule mu Luganda nti ffe ng'ekibiina tumaliza UPC Uganda People's budde bwange ngumuwadde Faizo eyanza Uganda People's Congress yes
ekyali wamu n'aba opposition abavunira envuga embi y'abasebunye yenaali eri wamu era n'omubaka akulira ebya opposition Rachel Masef Mpuuga wabadde akola alternative waliyo tubadde wano ku mestil alternative policy era bayita abakulembeze bonna president bamuyita president yaliyo omu ku bakulu aba UPC abavuzi ba UPC olowooza balondaani mu kalulu akawedde president w'eggwanga ya message yali eti ffe nga UPC tusimbyewo abakulembeze okuva ku palamenti paka wali wansi ku parish n'agamba nkiddamu tiyawaawo the election no mulondo ono kuba abantu bali ku free will tulina gwe twawagira kubanga opposition twali tulowooza nno tujja kuva tufune candidate omu balemererwa okukola candidate omu so yes so tusobola gewagira wa ADP wagira wa FD so ben UP so fene tubaleka amanyi gaffe gonda twagaleka kuba kwa parliament n'aba local government twebale nnyo nkasozi olujja obudde weeyo okubaganya ebirowoozo nti opposition bwebeera mu kifo kati NRM kyerimu opposition eyinza okukola NRM byekola kati ekijja kuba abamu mu opposition ngaba kirete mulamba njagulisa mulamba wetegeke opposition singa ebeera mu kifuga NRM kyerimu eyinza bikola differently eyinza bikola mu ngeri y'enjawulo n'atuuka tujja kubyogera nga bwe biri naye njagala kati nawe osobola kuwandika bwinga omulimu w'ennaanansi osobola kuwandika ebbaluwa nga president Ssemujja yawandise mu nnaanansi nga nkoye abaana babazaawo oluusi buwabwamu osobola okuwandiika nga n'ekyenjagala okuwandiikako nga sikimanyi nti mpandiika ku kino mansomye ebbaluwa ya president nenoonya kye yabadde awandiika nekimbula naye kyenjagala omukulu Sam Kasagga okuva e Masaka Jumba Rashidi ne Andrew Kamya ababaka bamwe tulabye mwebale kugoberera Andrew Kamya abeera nabbingwe abeera bwayise okay kati ono agoberera nnyo programu zino n'ebirowoozo byammwe tubirabye obudde bwe buganye okuyisaawo naye mwebale nnyo njagala okuyozaayoza mwenna abavudde emakka n'okubasabira nti munyweze hijja yammwe n'okwebaza ennyonyi Ethiopian Uganda Airlines abatutte abantu baffe mu direct flight okuva Entebbe mpaka Makka oba Jidda oba Madina n'okuva Jidda mpaka wano kujjawo okutaataagana n'abalamazi mwenna tubeebazizza ebyo byonna twafiirwayo omulamazi omu w'ebugerere eyo era yaziikiddwa Makka yafunye omukisa munene Allah subhanahu wa ta'ala ab'enju abagumye nammwe ate mukkirize ekyo ekyasaliddwawo omusiraamu wafiira bwe bamuziika ngebwetatagananga nsonga yonna ebisigadde tulyogera olundi Ssemujja yalangirira ku mundu oli bwakukyawa akwogera kyonna kyasobola naye mubimanyi bulungi biri mubuwandiike ne process gye twayitamu owokusatu yerangirira tekisoboka ne kooti nayo abakooti basobola tebasobola kukola ekyo so tubegayiridde tukuume emirembe going forward ne direction zijja kujja so tugende nga tulongoosa munkola research ku kyembozizza ekyanti opposition tutegedde bulungi eyo enkola nnungi ne bwoba mu opposition ng'olina enkolagana ne gavumenti please ekyo kibeerewo era kikkirizibwenga bwe musalawo okukaanya mube ne candidate omu mukkiriziganya bwe mutakkiriziganya kuba ground yesalawo nti ffenaffe tulina owaffe so bwe bakkiriziganya kyekireeta emirembe njagala kwebaza babadde batuwuliriza onkolagana UPC n'enalimu ogiragirire wano enkolagana eyo ennungi talina nakuba na UPC yokka erina kuba ya bibiina byonna okulaakulanya eggwanga naye medi nange njagala kwegatta ku imaamu kyagambye nkulisayo abantu bonna abagenze mu nnyumba ya Mungu bebale kukomawo nange mukyala wange ali omu ku abo era ekikeesa olwaleero akomawo inshallah ekyo tugenda kulya piraawo oli ku CBS gy'owuliriza Radio Mazzi awulira ebiranga
yoyo kasangwawo Zero.